Hello. Tuwaliza ku mukutu gwa Lubaale the Divine. Nze Nalunkaola Namirembe. Nze atuuse olunaku olwaleero. Okuba nga tukutuusaako omusomo gwaffe ogw'enjawulo gwe tutera ng'okukola wakati nga tumaze okuddamu ebibuuzo by'abantu oba ebiba bitubuuziddwa. Kale tubaaniriza nnyo ku mukutu guno. Ndi wamu ne Nalongo Nalubaale. Hi. Tusinzidde Kyomirembe Ebugaba Sesei. Tubasanyukiddeko nnyo ate era bannaffe abapya tubaaniriza ku mukutu guno. Beera ng'ekigambo okinyigako subscribe, omala okinyigako likinga page eno ate okonekade. Oluvannyuma mwekyo oba owagidde empeereza z'omukutu guno. Kale tubaaniriza mushayalinge bannammwe era mubeere nga mubategeeza nti keekadde. Nalongo, olunaku olwaleero mbadde n'ekibuuzo kye njagala tutunuulire. Naye ng'ekibuuzo ekyo kinene kiri mu nsonga za Lubaale. Twebuuze eyo, lwaki twalibadde tusigala tukola Lubaale ng'ate Lubaale atuluma? Oba kitegeera Nalongo? Lubaale atuluma. But why do we have to keep on doing it? Tumulabye empisa gy'atuyisaamu, ekituufu akuba mu nsawo, mu ndwadde, mu mbeera zonna. We gaba maka n'agamenyaamenya, we guba mulimu ogwo tosigaza, na byonna ebibyo weekanga ng'ebisinga obifiiriddwa ku lw'ensonga za Lubaale zino. Oba okitegeera? Naye wakati ng'atuyisa mu mbeera eyo ey'obulumi, ate abagezezzaako okulokoka mwana wattu n'abanga ate nabo tabalekedde mirembe, sigamba nti abamwesonyiyo abavuddeko, nedda. Ate abo nabo n'abaleka nga azigasse ng'oli ku 3 phase. Kwegamba ne twebuuza omuntu lwaki yalisigadde ng'akola Lubaale wakati nga Lubaale akola ebyo byonna ng'atuyisa mu mbeera bw'etyo. Ate ekyewuunyisa munnange, bali bannaffe abalala bo batugamba Yesu ebyo nno tabiyisaamu. Teba bijjulo, teba ki, teba mabanja. Lwaki tusigala tukola Lubaale wakati nga waliwo embeera eyo yonna? Neyanzisa nnyo Nalongo omukisa guno ogwompadde, banaye mbalamusizzaako, mbatumiddeko mwenna era ne mbeebaza. Mbeebaza okujjumbira ensonga za kiwa mirembe, mbeebaza contributions, data, comments n'ebibuuzo bye mutuwa entakera ebikakasa nti butuufu muli bajjumbize era mwagala bajjajjammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era ku lw'ekyo ntwala omukisa guno okubasabira Omutonzi abasaasire mwenna abayita mu kaseera akazibu akabavuunuse, ate abateera ekitangaala mu makubo gammwe yonna gye muyitira. Bwe mutyo nno obukyenkya nga mutuukiriza ebiruubirirwa byammwe ebyo ebirungi eri ensi eno. Nalongo ekibuuzo nkiwulidde. Lwaki omuntu yalisigadde akola Lubaale newankubadde Lubaale amukolera byonna byamukola? Njagala tutunuulire Lubaale kye ki. Tuzze tulaba nti Lubaale bwe gwalibadde omutendera mu butonzi ogwateekateekebwa okulabirira omuntu mu buntu bwe, ky'onoolya, ky'onoobeera, bw'onoosula ne gw'onoosanga, ebyo Lubaale byakwasaganya era abeera bbize nnyo okuteekateeka obulamu bw'omuntu. Naye ate eriyo ekiti kino eky'abantu nga baddira emisambwa gye tuyita emitonde, ne baddira emizimu nga be bafu bajjajjaffe abaagenda, kati ne baddira Lubaale nga gwe mutendera ogwo gwe nnyonnyoddeko, abalongo nga be baana, n'amayembe nga be bayambi, bonna ne babagatta wamu ne babayita Lubaale. Ekyo nakyo mu nsi yaffe gye kiri. Nga Lubaale tekitegeeza Lubaale guli omutendera gwe mbagambye, wazira ng'ekigambo Lubaale abantu bakikozesa okutegeeza bajjajja bonna oba empewo zonna ng'ozigasse. Kale tusooke twebuuze lwaki Lubaale aluma omuntu.
Lubaale aluma omuntu ng'alina amabanja g'abanja. Asobola okuba agabanja ggwe oba jjajjaawo oba bakadde bo, naye nga ye abeera certain nti akubanja. Okubaako ky'okola okusinziira bw'azze atambula mu famire yammwe. Bwe tumala okulaba ekyo ne twebuuza, lwaki ddala Lubaale atubanja? Ffe baataawola. Era ebbanja lya Lubaale lino litandika litya? Liva ku ki? Ogwo mulamwa munene, naye ka tulabe ebitonotono. Jjajjaawo yagenda okuzaalibwa ku nsi ng'abeewammwe bafumbiza omwana ow'obuwala mu lubiri. Omwana omuwala ono yasiigibwanga mu lubiri nga wa myaka wakati w'omusanvu n'omunaana. Agenze abeere muka kabaka. Kabaka yenna asobola okuba kabaka aliko, asobola okuba kabaka mu bassekabaka, asobola okuba kabaka mu bw'empewo. Omanyi abakabaka bakyukana. Kati kisoboka okuba nga famire yammwe yawangayo omwana ono ow'obuwala. Kati bukedde enkya omwana ow'obuwala waali, naye olubiri lwennyini lwe lutaliiwo. Mwebuuza tukoze tutya? Kati tumukoze tutya? Yoona abanja asigala akola ki? Abanja bbanja lye. Ayagala omwana oyo amuweebwe. Busobola okukya enkya ng'omwana ono eyali badde aweebwayo nga tayagala kuweebwayo, oba ye ng'omwana nga bambi tabimanyi tabitegeera, naye nga bazadde be batakola ki? Be batayagala. Kati ne kijja ku mutendera ogusooka ne tumanya nti omwana ono teyaweebwayo kubanga obwakabaka bwali bugootaanyeemu. Weewaawo. Ogwo omutendera ne guyita, ne wajja omutendera omulala. Kati ate gwo nga bambi tegubimanyi na kubikola ki? Bimanya. Na kubimanya. Ebbanja ne lijja nga likola. Ebbanja ne lijja nga likula, empewo zino zisigala zibanja. Kati zisobola okukubanja ggwe nga ye ggwe gwe baali balina okuwaayo mu lubiri. Beeraawo, olina kabaka ono gw'oloota, oli mu mbiri, bakuyita amannya g'otutegeera, naye nga ye ggwe bambi eyali badde aweereddwayo, naye abalina okuwaayo tebakumanyi, abalina okubeera eri bakurisiivinge nabo tebakukola ki? Nabo tebakumanyi. Olwo nno nga twogera ku buno obwakabaka obwa bulijjo, waliyo buno obw'omu mpewo. Waliyo n'obw'omu mpewo. Kwegamba akakyankalana ako, enkola ng'ezo zize zireeta amabanja mangi wakati w'abantu n'empewo. Kubanga eriyo oli nga ye sina kabaka nti yamubanja, luusi mwana wa bulenzi, naye ng'alina okugenda mu lubiri olwo alubeeremu, ng'aweereza mu lubiri olwo. Nga mu abafumbanga omwenge, mu abattanga ensolo. Emirimu egitakoma, ekitaliiko kkomo, nga bw'ogamba nti nkikoledde emyaka 6 kati nkimalirizza. Owulidde? Ekyo nno kiri nnyo ne mba n'abagamba lwaki Lubaale taggwa. Kati gw'ofumba omwenge gwa kabaka alikoma ddi okunywa? Olyoke ogambe nti bannange mulimu nagumaliriza. Kiba kitegeeza ekyo tegiriiko kkomo. Naye mu mbeera eno amabanja ago agajja gatwetuumibwako nga bakadde baffe bagatransfaringa ne bagazza eri abaana. N'afukamira mu maaso ga jjajja n'amugamba, jjajja nsaasira munnange, nsaasira kasita nzadde ekyo abaana bali kikola ki? Balizimaliriza ensonga. Balikimaliriza. Kati jjajja n'alyoka amubuuza, mwana ki gw'ompadde okumaliriza ensonga eyo? Najja n'akugamba, yambala mwana wange nkutwale. N'akutwala n'akulagayo. Kati wano mu bukulu okanya kuwoza, taata oyo alina gye yantwala nga ndi muto.
ne mba nga ayagala okujjukirayo naye sijjukirayo bulungi. Naye munnaye nga bakuwongayo nga gwe olina okukola ensonga ezitaakolebwa bakadde bo ozimalirize era ozituukirize bulungi. Kale ebyo byonna byonna bye bimu ku mabanja ga Lubaale amayitirivu agatutambulirako. Kati okwo kw'oteeka n'ensobi ze tukola ffe ng'abantu aba bulijjo wakati mu kumanya ne mu butakola ki ne mu butamanya. Tulina ensobi nnyingi ze tukola. Bw'otegeera Lubaale ono olina ky'osooka okukola nga bakugambye mbw'oliko empewo anti kati sooka n'omutuuma amannya n'omuvuma n'okola ki kwegamba bagenda okuddaabiriza okukuzza gaye munnange nno bali bakamaabo bakitiibwa kwegamba tosaanidde newankubadde kubayita bw'otyo nga gw'olaga nti kati ate zaavuddeko dda wakyacuse toyagala kumanya. Oba bwonna busungu ng'ayongerako ku akawunti yo ng'ayongerako. Kale bw'asituka okukuluma bambi naawe akulumya busungu kwagatta n'obwabajjajja be abazze bamulimbanga ne batakola. Ne bamulimbanga kino ne bamulimbanga kiri, jjajja tugenda kukolera bwe tuti. Bw'amala okubaggusiza ekkubo eryo nga bagenda eyo gye bagenze nga beewaana, nze yankoledde ekyamagero kyange kiri wano. Naye nga mazima yamukoledde mulala nnyo. Owulidde yamukoledde mulala nnyo. Abalala ne beerabira ne baddira n'ekkubo erigenda mu kyalo ne bayiteekamu emisanvu egya buli kika. Owulidde. Kale Nnaalongo Lubaale alina ensonga nnyingi lwaki atuluma, zo nnyingi mpitirivu toyinza zimenya emu ku emu, naye ng'amabanja kye kimu ku byo. Okuyisibwa obubi ye nga Lubaale kye kimu ku byo. Ate nze yamuyisa obubi jjajjaffe omutendera guno ogw'aba Lubaale nga gunaatera okuggwako omuzungu ng'azze, bajjajjaffe baayisibwa bubi nnyo. Omuzungu yabayisa bubi naye n'abantu ssekinnoomu baakola ki? Baabayisa bubi. Eri abantu abalambike abalya olukwe mu ggwanga muno ne beekobaana n'omuzungu okuwaayo omwana w'omuddugavu eri omuzungu. Bintu bingi byakolebwa, omwali okwokya amasabo, Lubaale atuuke n'okudda wansi w'ebitanda, balese heart attacks. Abali mu bukulembeze be bakulembeddemu okuŋŋaanya heart attacks ng'olwo omuntu akyasobola kuzimba ssapu. Lubaale azze mu keesi. Lubaale ng'ali wansi wa kitanda obubbo nga gye budde. Anti abakesi ba mu nju bajja kwogera. Owulidde. Kati twalinawo kava emu nga kye kitanda nga gy'oyinza okugamba nti waliwo okutuukayo era n'abaatuuseeyo abawange eddala. Era kyebulaba ne bapasita bagamba muggyeyo obubba wansi w'ebitanda. Anti budde ku mmeeza. Kye baba bategeeza. Kaakati mu ngeri eyo Lubaale n'aba nga yayisibwa bubi. Kati ne tugamba nti kale Lubaale bamuyisa bubi, then ate ffe kati tumutegedde tetugenda kumuyisa bubi. Naye obuzibu obuliwo nti olaba ffe aba Lubaale tubeera kitundutundu ku Lubaale ono. Naye abantu bwe bamanya nti oliko empewo, oliko bajjajja, oliko Lubaale, empisa gye bakuyisaamu ate eyongera okuleetera Lubaale ono obusungu. Osanga biri byonna yaali bivuddeko. Naye ate kati bye tukola kati naffe bye tukola nga ffe essaawa eno nga mutegedde nti munnammwe aliko empewo, bye mwogerera Lubaale. Anti watandika okwerogoza mu simanyi alaba omuntu, simanyi awulira amaloboozi, ekiddako sikutwala mu ddwaliro. Ebutabika nti ate bakolesa. Bwe bakutwala ebutabika nno kale. Naye waliwo zino instances Nnaalongo nga omwana akwatiddwa empewo, ateekeddwa okukola ensonga z'empewo, abazadde ne bakola meeting ne bamutuuza ne bamugamba mwana gwe olaba ewaffe ebyo ebintu tebiriiyo, ffe situmanyi gy'obijja oba wabigula oba wabikola ki, naye nga ayogera ekyo buli kimu akimanyi. Naye olw'okuba yali yasalawo nti ye tagenda kubiddamu, ate alaba
bikutta omwana kati ali mu kwekaza buki bwekaza kwekangabiriza. Kwekangabiriza omanyi olugero bwe lugwayo kaakati naaba nga ku busungu bw'alina ate ayongerako obuki obulala. Kati Lubaale n'alyoka alumisa omwana n'obusungu. Kaakati n'alyoka aluma mmwe nadda ne mukati ne yeewogoma. Owulidde? Lubaale atulumye amazima, atulumye nnyo, naye ne attitude gye tumulaga naffe ng'abantu tuteekeddwa okugikyusa. Tuggyawo kino ki attitude ekidda ku Lubaale n'ovuma n'otomwaniriza kumulaga mukwano ekinaamuleetera naye okuba ng'asobola okubalaga omukwano. Ne mutunulira ng'ekyenyinyaza, ne mutunulira ng'ekintu kye mutya ennyo, Ne bamutuuma amannya ebintu ebikopo ebiki byonna, naye nga mu mazima jjajjammwe. Kale tulina okukyusa engeri gye tumutunuuliramu. Lwaki tusigala tukola Lubaale newankubadde? Ensonga esookera ddala lwaki tusigala tukola Lubaale, butonzi. Lubaale ge maanyi agaatukwasibwa ku butonzi okukuuma ffe ng'abantu. Amazima gali nti k'obe ng'owulira nti oliko empewo oba nga toliiko mpewo tewaalibaddewo nga si Lubaale, kubanga yamanya ky'onoolya, ky'onoonywa, gw'onoosisinkana, anaakusasula ataakusasule. Kale kwegamba emmanya gy'atumanyiimu ate nga ali personally allocated eri buli omu alina Lubaale we. Owulidde? Kwegamba oteekeddwa okumukola bw'oba nga oyagala okubeera obulungi. Kujjako nga gw'ogamba nti gwe ebyobulungi wabivaako, oyagala bwagazi kwebeerera awo otyo tofaayo. Awo ne bw'otomukola n'ebbanga ly'oyagala okubeera obulungi, Lubaale ogenze kumukola kubanga okusinza nti atambula naawe ate ng'ali planted mu DNA zammwe, talina watatuuka. Alina obusobozi bwonna obukyankalanya emirimu, obugagga, amaka, mikwano. Ye buli kyayagala okukyankalanyiza agenda kikukyankalanyiza kubanga akimanyi nnyo. Gwe nga tonnamanya nti eno faamu egenda kumpa omulimu, ye abeera mu nteekateeka ng'era ya negotiatinga ne faamu eyo oba abagitwala okulabika nga bakuba omulimu. Kati tosobola gamba nti ate ogenda muyitako, kati ye ng'omuyitako otya? Buli kimu aba akimanyi. Okiraba Naalongo? Nkuwulira munnange. Buli kimu aba akimanyi, so oba olina okumukola osobole okumutereeza. Obuwangwa kyekyawula eggwanga erimu ku ddala, buba buwangwa. Obuwangwa bugazi. Obuwangwa mwe muli empisa, ennono, endya, olulimi na buli kimu. Kati abantu abagatta ebyo be bayita abantu ab'eggwanga erimu. Abantu bano babeera n'obuwangiro bumu era bwe tuyita obuwangwa. Kwegamba mutendera mu bwamuwanga obukola eggwanga. Kati obuwangwa bwaffe butukakatako kubanga tutereeza Lubaale ono kubanga yatuweebwa okutulabirira era nga kyabuvunaanyizibwa okulabika nga tukola ki? Tumutereeza era ne tutambula naye bulungi asobole okutulabirira n'okutugabirira n'okutukolera buli kimu kye tuba twagala. Wow. Ensonga endala, bwannannyini. Lubaale ono atulinako obwannannyini nga bw'ogamba nti birthright. Owulidde? Birthright. So bw'ogamba nti Yesu bino tabibanja, Yesu tatulinako birthright. Okay. Tatulinako birthright era olaba nti omuntu akeera ku makya nga mu Katuliki, ssaawa 7 nga mu Protestanti, ku 9 n'alokoka, ku 11 n'asiramuka. Naye nga tewali acomplainings. Naye wano tosobola kugamba nti olwaleero neddira mmamba, enkya neddira kasimba, luli neddira nkima. N'ogenda nga gwe emiziro gyonna ogitabaalamu butabaazi nga bw'okola ki? Bw'oyagala. Wabaawo amateeka ebigenda okukwasisa amateeka era nga ago gali planted mu DNA yo. Abantu bagala ne beebuuza Lubaale atukuba atya? Kubanga ali mu DNA yo, alina obusobozi
ye yennyini okeera enkya ne yeefuula kansa mu ggwe ne babonaabona naawe naye nga yakuluma. Owulidde nga yakuluma ng'olina kwetereza bwetereza akuveeko. Owulidde kale bino ebagamba mbu oli ye talina kyabanja naye talina kye yatuwola era talina kye yatuwola. Bw'aba muntu nga muzadde ye muzadde omwonoonyi. Omanyi Naalongo buli lw'okolerera ekintu n'okifuna okiteekako omuwendo era obeera ogamba nti bane temuwona kintu kyange ekyo nakijja wala naye kati bino ebyonogola biriko omuwendo anti kyova olaba byo abantu gye beegendedde ate baluwaayo olw'okuba tebiriiko muwendo tebibeerera. Era y'enjawulo ya Lubaale nti ye abeerera ayagala akulume. Mu kukuluma okwo ofeeyo gy'ali, mu kufaayo gy'ali oyige by'ayagala, mu kubiyiga obiyigirize n'abaana bo n'abazzukulu. Lwe lubeerera akuuma ggwanga lye libeerewo lubeerera. Owulidde kubanga kino ekintu bw'onooba okifunye nga tokikakaalukanidde ogenda kukuuma kyakyo. After all osuubira n'ekyo ojja kufuna ekirala. Y'engeri abantu gye bakozeemu ebintu mu ngeri ya nagalaale nga tebafuddeeyo kubanga bamanyi biri awo biri readily available. Owulidde nga biri readily available. So tulina okuba nga tufaayo era nga tusiga tukola ekyo. Bwe tutakola Lubaale ono ng'atuluma agenda kuluma abaana baffe. Kati teebereza omukwano gw'olina eri abaana bo osinziire okwo obategekere omanye nti ono eyali balisiza akakanja nga toliiwo omuterezazza. Si weewaawo. Kale bannange tubaagala nnyo mwebale kwekuumira ku mukutu era tubasuubiza okwongera okubawa emisomo nga gino. Bajjajjammwe mubaagale awatali kwerekereza, mubaagale awatali kwekanasa yadde okwekkaanya, baagale n'omutima gumu. Bwe baba bazze gye muli mwogere nabo bulungi, mubalage omukwano nabo basobole okuzza omukwano gye muli. Naye Lubaale buli lw'anajja gy'oli nga weecwacwana oyogera ebiwanvu bino nabiri engoye ozifungudde weefudde ow'ekitalo. Ogambye nti Lubaale tumulaga omukwano. Awo tekijja kukola. Naalongo Lubaale tumulaga tutya omukwano. Tugenda tukola tutekedwa tulaba mu kuffe tetumanyi. Kuba kukkakkana. Osooka n'okkakkana. Olaba omanyi lwaki abakazi bafumba mu ddya ne basigala nga bafumba? Naye lwaki sijja buze eno kiwamirembe n'obenjigiriza? Which is not bad. Naye ate si buli omuntu ajja kujja ekiwamirembe. Era nandyagadde nnyo gye ekiwamirembe nga tuli ku stage ndala nnyo nga bino wabiyita byonna obitegedde. Mu buli engeri ennyangu neekumire ku mukutu. Weekuumire ku mukutu tugenda kwongera kuyiga buli kimu. Era ekiseera nga kituuse nti kyakujja kiwamirembe. You always welcome. Teri agenda kulemesa naye nga tulina okusigala nga Lubaale tumuwa omukwano naye asobole okutuddiza omukwano. Kale ffe tujja kuba nga tukwekwatako era tujja bba nga tusigala nga tuwuliriza empeereza zo ez'enjawulo. Mbadde Kawala Namirembe nga nza kutuusaako Naalongo na Lubaale omusomesa waffe ow'olunaku. Beera ng'oteerayo ebibuuzo byo by'oyagala okuba nga oyanuka. Ate naawe alina comments ez'enjawulo z'oyagala okukola ku misomo gyaffe nazo tuzaaniriza bannange. Kale mwekuumire ku mukutu gwaffe guno ogwa Lubaale the Divine. Ebinyuma n'emisomo egy'enjawulo egikwatako n'egikwatako ku bantu bo obeere nga togisubwa akuume atakomera mpeera. Weewaawo.